Nyongera okwaniriza gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mukwano gwange na gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti nno kyokola kya kabi nnyo. Watannaba kuba ng'osubscribinga nkutegeeza muganda wange genda maaso subscribing ku eno channel, likinga, sharinga. Kakati nno President Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'alangirira okuggyayo amagye gonna agabadde gateekebwa ku nnyanja. Alangiridde okuggyayo withdrawinga amagye gonna agabadde ku nnyanja. Era kino abavubi mwesoneko. Nyongera okwanirizaako gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV. Obanga tonnaba kusubscribinga, muganda wange nkusabye ogende maaso n'okusubscribinga. Awadde ensonga ki ezimugisizzaayo amagye? Ensonga zibadde nnyingiko naye ntonotono zingenda okuba nga nkumenyeramu nzikuwe olabe engeri omusuubuzi gy'abadde anyigirizibwamu, omuntu wa bulijjo civilian gy'abadde abonaabonamu nga n'ennyanja yennyininyini tagirinaako buyinza. Ku mukwano gwange ali eyampuliriza ekintu ffenna kye twasangawo okubeera nga tokyakirinako buyinza, ensi yaffe eba egenze wala. Kitegeeza ensi eno baba baagituggyako, baganda baffe baba bagifuga baba bagitwala mu maaso. Gwe mukwano gwange ali eyo naye nga nkwagala nnyo nga mbabuuzaako muli omuti eyo bannabulaaya mwe abali ku kyeyo, baganda bange abali e South Africa muliyo mutya, baganda bange abali e Oman, Saudi Arabia mwe bali kwekumira ku Yugi Updates TV. Bategeeza nti no mukolera ddala ekintu ekyamaanyi okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati Museveni ng'asinziira wali eri Nebbi we yabadde agenze ku Thanksgiving, mukwano gwange gwali eyampuliriza yasinzidde n'agamba nti nno yeetaaga okufuna press conference oba conference olukuŋŋaana wamu n'aba elders abakulira okuvuba. Ayeetaaga okwogerako n'abavubi basobole okuba nga bawayaamu ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga n'engeri gye bagenda okuba nga baggyamu amagye agabadde gamaze ebbanga nga gatigomya munnaggwanga omuvubi. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agambye ng'asinziira wali eri Nebbi ku Thanksgiving nti nno nkimanyi nti amagye gano gaadde tegeeyisa bulungi eri bantu, era y'ensonga lwaki njagala tusalire wamu, njagala tusale amagezi sobole okulaba nga tujja amagye ku myalo, sobole okujja amagye ku mwalo. Ng'ali wamu ne MP Nyamutooro agamba ensonga lwaki badeployinga amagye ku myalo nti okuvuba envuba embi yali esukkiridde nnyo ku nnyanja, era y'ensonga lwaki badeployinga amagye ne gagenda gaprotectinga ennyanja gakugire ku nvuba embi egenda mu maaso. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agambye nti nno baalaba nga ennyanja egenda mu maaso n'okuba nga ebyennyanja bigenda kuba bimalulwamu, ennyanja etuuka ekiseera nga tekyalinamu kyennyanja na kimu, era y'ensonga lwaki twalowooza nti tunaateekayo amagye gajja protectinga nnyo ennyanja eno ndikyako n'envuba embi. Awadde emphasis nti bagenda ku deployinga engeri mu conference eno bayigirize abavubi engeri gye balina okuvubamu n'okubalagira okukozesa obutimba obwo obugwanidde, saako n'okukozesa enkola methods ez'okuvuba ezigendera ddala diipu eri wansi munda, basobole okuba nga tebavaluatinga byennyanja nga tebavuba byennyanja bito nga bavubira ddala ebyennyanja ebikulu bisobole okuba nga bisustaininga nga n'ennyanja yennyini esigalawo ng'erina ebyennyanja. Kyamaani okuva e Kapwaki ye alambuludde ensonga ye waati, agambye nti nno newankubadde pulezidenti mwatussaako amagye naye okuva mwatuleeteyako amagye ku myalo gyaffe tumaze ebbanga n'ebbanga ng'omuvubi teyeeyagalangako, kubanga obuli bw'enguzi bususse mu bakuumaddembe bano mwatuteekako abaprotectinga ennyanja. Empisa embi violent n'engeri gye baviolentingamu eddembe ly'omuntu wa bulijjo nayo lisusse.
Pulezidenti kyavuddeyo n'agamba nti nno bwe baba nga ekintu ky'okubanga babadde balya nguzi then ekyo ekizibu kigenda kubanga kibajjira. Ffe twalowooza nti tunaabateekayo bagenda kubanga bakugira ku nvuba embi egenda mu maaso mu ggwanga. Naye bwe babadde beeyisayo batyo tugenda kutuula tulabe engeri gye tugenda okubeera nga tuggyayo abakuumaddembe bano amagye ku myalo. Naye ekyo kirina kukolebwa nga bamaze otuula mu konfurensi nga bamaze obbayigiriza engeri gye bagenda okuvubamu, message ki ze bagenda okukozesa, butimba kikaaki, okusobola okulaba nga n'ennyanja yennyini bagiprotectinga ereme kubanga eggwamu ebyennyanja gwe mukwano gwange. Kubanga enguzi ebadde esusse mu bakuumaddembe mu magye gano ge baateeka ku mwalo okuprotectinga abavubi obutavuba ngeri mbi. Naye jjukira nti nno bano badde beekola ebintuntu bwe bawamba amaato g'abantu gaseeko era n'okutta abantu, okuwamba amaato, obutimba ne ssente zaabwe bo kennyini muli mbeera yonna oba okitegeera. Embeera kale ebadde tetambula bulungi nnyo ku myalo, naddala omwalo ogwo ogwa Lake Albert, naddala ennyanja eya Lake Albert. Embeera ebadde tetambula bulungi nnyo okuva ebaateekayo amagye okuprotectinga envuba embi gwe muganda wange. Bano nno beekubidde omulanga eri Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'agamba singa otuyamba n'okigirawo ekyo ekizibu ojja kuba otuyambye nnyo kubanga okuva eba bateekawo abantu abo tetufunangako wadde essanyu. Kino kye kiviiriddeko Fiona Nyamatooro, minisita w'abavubuka, ogamba nti nno twateekawo amagye okuprotectinga olw'envuba embi yali egenda mu maaso nga tulaba n'ennyanja yennyini egenda kuggwamu ebyennyanja ng'ate mukozesa obutimba obukyamu nga mukozesa message embi okuvuba ebyennyanja ebito. Ensonga lwaki Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakomandinga ne badeployinga amagye okusobola okuba nga baprotectinga envuba embi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bino yabyogedde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde eri ennebbi ng'asinziira ennebbi ku Thanksgiving gye yabadde agenzeeko gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kale nkutegeeza nti nno bw'atandika kuba nga osubscribinga genda mu maaso subscribinga ku eno channel, sharinga, likinga, commentinga gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Mutegeeza nti nno tubaagala nnyo, temuvaawo, tugenda kuba nga tukumawo ne information